Mr. Soze kibozibozi. Anti gwa kibuuzibuuzi. Mr. Soze gyebaleko ssebo weewale tuweereza n'abatuuliza bonna balamusizaako bannange ekibozibozi kino kye kibozibozi kyange. Nze nali mukyala mufumbo nga nina omwami wange naye nga tetuli bawoowe nga just bino ebya okwefumbiza. Kati Mr. Soze lumu tuyomba tunyiiga, mwami wange yali mwami mukubi ng'asambamu kubanga yali ng'anywamu. Tuyomba omwami ankupisaamu ku mpyawo ng'obusungu nnina bungi nnyo 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 nga obusungu bugenda waggulu. Kibozibozi kyange nakimenyaamenyamu. Kati obusungu nga bwa waggulu nnyo. Kati nga nsiba ebintu byange bulungi nga ngamba naye kankole ki? Ewaffe tebangoba kanzire ewaka nga nsiba ebintu byange bulungi mbipaakinga neetegese nga ngamba kamulinda akulewo ewaka musiibule bulungi era mulage nti ntukoze eki ntutte ebyange. Mr. Soze ng'omwami akomawo bulungi ku mulimu ng'akwata ebyange bulungi ng'anfulumya ensawo zange nga mbuuza olagawa nga mugambe ewaffe bangobayo ewaffe tebangobayo. Ng'anfulumya ebintu byange mu busungu obungi nga nkwata ensawo zange nga nkwata buli kye nali mpaakinze nteeka wabweru. Mwami yava eri n'ansika n'ankuba munda pu n'aŋŋamba olagawa. N'akwata ensawo n'azikuba munda pu n'azizza munda. Kati mu busungu obungi ssaawa nno mmeka? Ssaawa zaali 6 plus zigenda mu ssaawa 7. Mr. Soze omwami yaffe we yateeka ebintu mu nnyumba nga nkwata kubo olwo essimu aginjigyeko. Essimu aginjigyeko agitutte nsigadde awo nangoye ze nyambadde sina wadde ekikumi sina wadde communication yonna yonna ng'anfuluma kiro ekyo nga womanyi ewaffe Uganda ewaffe 6 buba buzibye. Kati ng'anfuluma nsuuleeyo ku Entebbe Road eyo sayidi zeeyo nfuluma ngamba kaŋŋende naye nga mu butuufu ne gye ndaga simanyiiyo. Nga ne gye ndaga simanyiiyo kubanga omuntu yali omwangu w'okutuukirako yali sayidi za Mutungo nga brother wange. Kati ng'anfuluma nga ngamba kaŋŋende ntambula sina wadde ekikumi Mr. Soze ekiro ekyo ntambula. Nzuuyo ntambudde ntuuse mu kibuye. Kati mwami wange nali mumanyi nagamba sigenda ttambula distance nnene nga tannakola ki tannantuukako. Ntambula ntuuka ku batabata ne ngamba yiye leero ki sigenda nokkatambula paka Mutungo. Ne ngamba naye nja kgenda olwo obusungu bumpaga nja kgenda nja kutambula. Ntuuse ekibuye mba ntuuka mu kibuye nnimirira nga mpulira obukowu nga ngamba naye lwaki sidda ewaka eno kubanga ne gye ndaga ndaba wakyali wala naye sina wadde ekikumi obudde bwa kiro. Ne ngamba kankwate ekkubo lino kankwate ki kankyuke enzire ewaka. Mr. Soze nkyuka. Kati nalinga musiru mu kukyuka natambula nenzamu nensala awo ekibuye nempita mu kibuye nenzira ku batabata. Ku batabata okukwata ekikubo ekya batabata okudda awo munda. Omwana ali nsuluma munda ejjero bugumu. Ne ngamba naye sigenda siriwala. Sagala siriwala naki na musajja ono ajja kummanyiira kubanga omwami wange ekituufu nali mwagala naye ne ngamba olaba tangoberedde leero olowooza takoze eki tandekedde ddala tagumye ŋŋende kwe kudda emabega. Kati mbaazira emabega ntuuse mu batabata ne ngamba naye nedda saagala kunjooga ndaba wentambula nzira revansi natambula nzira revansi mba nnyingira bwe nti ekibuga booda nensibirako ekiro ekyo nga ye mwami wange ankutte ku mukono ansika neegayiridde tugenda kati walagawo ekiro kino ogenda tandikira wa naye nga mu butuufu sina wadde ekikumi ne mugamba sigenda nga atuula ku booda ne mugamba sigenda gituulako sina gye ndaga nenkalira ne ngamba sigenda sina gye ndaga. Omwami yeegayiridde kati waliwo takisi yali eva eno sayidi z'eno oba ekitundu ekyo kyerabidde naye nga naye ejjo eno sayidi z'eno mu tawuni netuyimyako negamba yi waliwo obuzibu biki naye nga nze nsitize soogera nga mpulira obusungu amaziga gampitamu nga nkaaba. Kati lwajja omwami n'agamba ati wali buzibu kati
mami naneegayirira nange atuwa ku booda tudde waka. Kati mu busungu obungi nakyuka naye nga mutuufu nkooye obudde bugenze, nakyuka ne ntambula nzira ewaka ne ŋŋamba sigenda gituulako booda. Ne ntambula mukungujjo Misasozi ngenda okutuuka okudda ewaka. Nakuma okutegeera nga nnyingira bwenti ku geeti entwala waka. Ebirala binyumiza kubanga nazirika. Nazirika obwola obuko bannange. Ekyo kyekiboozi kyange naye nga mwebale tuweereza, mwebale nnyo, mwebalire ddala tusiima, tubeerako mpola mpola. Misasozi ekiboozi. Anti gwa kibuuzibuuzi. Misasozi ekiboozi. Mukama waffe yeebazibwe, aba family ya Sozimo. Somebody bulungi. Back with my ekiboozi. Ekiboozi kya leero kiri ku Saudi Arabia. Yeah. Najje Saudi Arabia nga ndi below 21 kati baali tebakkiriza abaana ba 2019 nga baagala from 21 n'okudda waggulu, but for me nali siweza 21 by then. Kati munnange mukama wange eyankima ku ofiisi yantunda ewa muganda we teyali mubi, yali mulungi. I worked there for 2 months. Then muganda we n'agamba naye sente zituweddeko ate ne mukama we ayagala okutunda ewala. Kati awo ne watamyanguya ne bazza ku ofiisi, nga nakatandika simanyi Luwalabu, I can't talk anything. Then after there bantwala ku ofiisi bampa first chance ningenda mu kyumba ekyali ekyokubiri. Natuukayo ng'omukyala alina abaana mukaaga, nga babiri balongo ba bebi, obulala kugamba nga yagenda abuzazzaako. Eyo n'enkolayo wiiki emu tetwakwatagana. Ekyumba ekyali ekyokusatu bampa second chance, kati ekyali ekyokusatu natuukayo ng'ennyumba yali ya kalina, floor zaali 3 naye nga bannange nga ku makya ozuka saa 12 n'okola emirimu gyo naye weziwera ssaawa 2 omukuumu nga be bajja bugenda otuuka ku ssaawa ngaawo 5 nga famire y'abantu 3 eweddeyo. Buli lunaku they have to come, naye nga baali banzija ku ofiisi baŋŋamba tulinawo abantu bali 3, nze jjajja ne jjajja omusajja. Naye natuukawo yes waliwo abantu 3 okitegeera nga waliwo jjajja ne jjajja omusajja ne muwala we alabira jjajja. Kati for me they told me we're only 3 people, but in the evening there are more than 3 people. Kati nakola wiiki esooka nakola ennaku 2 nekubiriza abantu baningamba nja kukola, but omukyala yandagirawo asitudiye mu lunaku olwokusatu naye nakaaba, I cried. Kati obuzibu bwaliko ennyumba yali nnyumba nnene ate nga olina okugirongoosa buli lunaku, olina okugyawo kapeti, nga buli lumu olina okugyawo kapeti ng'omanyi ebyo ebya wiiki esooka nga bakagenda mu kiyumba, you have to be very clean lady. Munnange nga tugenda ebiseera ebyo byali winter, nga tugenda mweyo mu ddungu okusimanya gye bakumira ebyoto. Bannange ng'empewo ebeera nnyingi, kati natuuka nenfuna obuzibu mu kussa ate nga n'omugongo gunnuma. Kati nengamba one day twakavaayo eyo mu ddungu, lwali lunaku lwa Kutaano, twali twakavaayo eyo mu ddungu. Again on Saturday I told my boss bambi nyamba I need painkiller, omugongo gunnuma nga osomba ebintu bye batutte kugenda mu ddungu ng'olina byambusa biteeka ku top floor esooka waggulu kyokka ng'oyambuka madaala. Then from there wiiki yali eweze n'ennaku zaalinga 2. Mukama wange ne mugamba njagala ddagala n'ayomba. Bannange teri kirumanga obeera mu kiyumba ozuka 12 webaka ssaawa 9 olidi
bakasa menozo kasa 12 ne bakwa wifi onyumyeko na family you know these people they know that our phones they are our only friends but bakitwalanga like okutulumya ne batuma wifi ngolaba abaana bali ku wifi gotoli ku wifi bane kiruma ekintu ekyo kininga eje kirumamu olaba ne simu neyo befuddemu eddakiika nga 3 zokazoka man uliranga ofa kati ngolo olunaku yajja na kuba nali naka wifi kaneiba kenfunye najja nakajjako wayansanga ku simu yange najja nabijjako natandika okuyomba nayomba nensiko nali ntandise omumanyira nensirika then wenne mugamba njagala ddagala nangamba lyakigwe yakamala no wiiki tolina byewakoze biki naye nensirika nagenda mu rumi yange nenkaaba banenze nekaaba I cried nemane parking ebintu biringa nziza ku office bandinyamba nebayombawo ate ko family yona yali eweddeyo abali banjala ne bagamba kati lwaki ogenda kale tuweeyo chance emu nga mukama wange agamba genda oba genda nfuna omukozi omulala ngenda leeta mu Bangladesh ne parking ebintu byange kati nali nkya parking ebintu manyanga omuwalabu mukopi yangamba buli kye naggulira kikwate okiteeka ebbali kuba yali angulidde ebizigo nga angulidde sabbuuni w'okunaaba angulidde ebintu bya winter nengamba byonna biteeke ebbali wallahi n'akapalike yali angulidde n'akanzijako nze ne sibifaako nengamba pastor I'm safe right now then when natuuka ku office bannaye these people bawayiriza omukazi omusajja yeyankomyawo yampayisa nengamba kati ze wenanyonyola office nali manyi office etegedde obuzibu bwebuva mama nyabo office balinda customer abwe kandi baba clients ne bavaawo omusajja oyo sirimwirabira bamuyita Muhammad yankwata ekisweta kuba nali nyambadde esweta tukira bulungi yankwata ekisweta n'ateeka mu office emu bagiyitayo bayire twagituma n'erinnya kuttirayo bakayita kattiro omusajja yankuba emiggo banaye omusajja yankuba emiggo nenezirisa nenzira engulu nenfa nenkoma banaye omusajja yankuba emiggo by the way I have even n'enkovu zenzijukira ku Saudi Arabia so ndizinyumizaako n'abazzukulu mukama wali bampadde abaana naye Saudi Arabia kikolimo kirooto kyantiisa but like I can't even imagine kirooto kyantiisa nze era n'okufuna kwano ngenda malayo emyaka 2 wano wendi kino ekyumba kyakuna era wenakolanga omusango wane wa mukama wange twala nti sikola ki nina emputu naye nga wenkola omusango bannange enfukamira wansi nenetonda nekwata mukama wange abaya nemugamba bambi sonyiwa maama taasa labayo naawe bannange nga nti okudda ku office okunsabula emiggo emirala oli omusajja yankuba emiggo sirigyerabira bannange kino ekintu ekyasinga n'okunnuma wenatuuka okugamba office yange bankubye emiggo nembakubira ebiwundu byonna byenina ku mikono omwami yagamba badde olina ekyejo kingi badde balina okukugunjula iye banange badde manyi nekyazija musomero miggo nga nze sobola kukubwa ebintu bya kisiru kati musajja yankuba emiggo gye emiggo gikyanuma paka nakati nze nagamba naye emiggo emiggo teri kirumanga miggo gya bukulu musajja yankuba emiggo sirigyerabira ndiginyumyako paka wendifa ofisi za Uganda nazo mukama katonda waliwo ezikisussa like even I think bebagamba n'aba abasajja otukuba omuntu oza okukola si ssomero nti ozze mu ssomero omuntu oba tayagadde ekiyumba ky'oba omutaddemu mufunire ekirala kuba olwedde bo bafuna ssente nga batufunamu ki bafuna ssente yadde siganyiise oba batuze ku office bazaako akasente akatono saate nennyingi zababawaddeyo omuntu omugula $8,000,000 just omuntu omu n'omugula $8,000,000 kati gwe these people really hate them mukama katonda I don't know but kibazibaza zange kikomaawo cause bankuba emiggo sirigyerabira banywanyi
Musajja yankuba emiggo sirigyerabira. Okay, so that is my chibozibozi. By the way, mbadde njuza na bintu ngamba ompidde chibozibozi ekimu nga kanzo kenziruke mu kisenge kyange nsake nkole kano nako nkasuleyo mmale nzireyo nkole byenkola naye nga nanange it's too much. Tweyanza nnyo sozi tweyanziza tweyanzigesozimu ku byonna byotuwoleza. May the Almighty God bless you. Yeah. N'aba family ya Sozimo mwebale ku likinga, ku commentinga, to subscribe. Yeah. Mwongere okusharinga. Thank you very much. May the Almighty bless you. Mr. Soze ekibozibozi. Anti gwa kibozibozi. I grew up with only stepfathers. Kanchogere net. Nakula nga ndine ba stepfather cause nagenda otandika okutegeera nga ndine jjajja. Like I'm with my grandmother azala mama. You know. Kati mama wange yakola ki? Yandekawo ewa jjajja. Nagenda ewa stepfather. Nagenda eyo nazaalayo abaana abalala bali basatu. You know, kati when natandika okutegeera obulungi nga ndine jjajja wange, then wayitawo ennaku ziizo wayitawo kale emyezi gyo b'emyaka gyo gyesimanyi na gyesijjukira bulungi ne bantwala eyo mu kyalo ejjinja ewa stepfather. Munnange stepfather yali anjagala. Stepfather yali anjagala ye muntu eyali atuula naawe n'akunnyonnyola n'agamba munnange muwala wange kino bwekiti kino bw'okikola obeera bw'oti kino bw'okikola ogenda kufuna ensobi, you know, like nga he is a very good father. Era nze ne mu kukula nga mmanyi ye kitange. Mu kukula nga mmanyi ye taata nga sasula school fees nga he gives me each and everything I want anyambaza. Kugamba nga talina kyakukuluma nga talikera ku makya n'akulangira nti tuli mwana wange. Otegeera. Naye ebyembi, even nakati I'm still asking God why God takes abagasa ensi n'abatwala n'abatujjako ne tusigala mu mbeera embi. Kati where is ekibozibozi ekijjira kino about mistakes parents do? Tatange oyo stepfather wange one, he was a very good man, was a very good father, nga nze seegomba nakulaba kitange. But ebyembi Mukama yamuyita. Yeah. Kati mama wange yafuna taata omulala. Yafuna stepfather too. Stepfather too is the worstest man. Is the worstest, actually worstest. Actually, I don't know how I call him. You know? Musajja oyo yasanga tuli bakulu. Yasanga mama ng'alina abaana be bana. Ng'alina nze, then ne baganda bange basisa bange abasatu. Yasanga mama ng'azimbye ennyumba already, nga my mom already amaze ozimba ennyumba ye ey'abaana beffe abana. Naye Mr. Sozi like okutandikirawo, because that man came into our life, I was like 13 years. 2015, is it? No, 2000. Yajja mu 2012 11 yawo 2011 12 awo weyajja mu bulamu bwaffe. So nayingira mu bulamu bwaffe. Munnange omusajja oyo kweja emyaka 12 13 awo ng'omusajja I don't know what like. I don't know even simanyi Jack Chinyano kino, but the man was so worst ngeri gyenkisembezaayo. Omusajja noza yasooka kukwata mama bwongo. Mr. Sozi mama waffe yatukyawa nga we twali abaana. Ye twali bana yatukyawa, naye mu kusinga yasinga kukyawa nze. I don't know why, naye yasinga kukyawa nze. N'alyoka nkwata n'ankanyuga eyo ssomero eyo erya ndyerabidde. Dibi kwaliko n'abasezi by the way.
Nevaayo that stepdad used to beat us ng'atukuba emiggo naye ng'akubisa jambiya ng'ayinza okukuba emiggo ne weevuma ensi naye nga neweebuza okoze musango ki nga bino ebyabaana akomyewo mupipa temuli mazzi n'abakwata kwezo essaawa 6 zebaba bazikuba baali babanga mu tawuni nga tubeera wala like nga tulifa with the town eyo saawa kwogerayo naye nga waleera nga waba avudde mu tawuni ku ssaawa nga 2 eno atuukayo ssaawa nga 5 naye nga waba tuse ku ssaawa 5 nga temuli mazzi mu pipa wallahi ekiro ekyo mugenda kgenda ku luzzi mugakime oba muliki mugenda mukwate ebidomola ate nga mukwata 20 liters n'okwambuka munnange. The man used to beat us. It was one day when actually again I can't call him a father. Wallahi I can't call him a father. Chanema chokumuyita taata. One day over he went back to government, he went beyond. I don't know. Simanyi yatuyita mu kisenge n'atubuuza kwaliko nze muwala we yali alesewo abaana be naye ekibeerawo abaana nga twaba abaana bawerawera kuko naye yali alese ababe nga nange raffe weetuli munnange. That dad n'atuyita mu kisenge. Twali abawala baali 3 abakulu abaali batandise ebintu bya mesi. Munnange n'atubuuza, you know me, I'm a doctor and I want to check you whether abankyogera ntya bannange like these twins, have you already started doing these things of mubimanyi ebyabawala. N'agamba buli omu yeyambule mukebere. Ngamba how dad starts checking us, you know, kati nga ni mukwebuuza taata atandika tukebera. Then waayitawo ery'ebbanga kuba nze namugamba no jjajjange byonna yabinsomesa era mbimanyi buli kimu nkimanyi. Taata y'omu tasobola batuuza nga mmwe baana n'ababuuza kiki ekibaluma oba n'ababuuza abaana bange kiki kye mwagala, you know. No, atwalanga abali mu magye waba akomyewo gonobulya ng'oluuto olukuluma kasita owulira akapiki ke nga otandika okwagala ogenda emmanju ng'olwekweka ng'ova mu ddiro mwobadde otudde ng'ogenda mu banange. Used to fear that man and yali alina muganda wange gwasinga okutunya ennyo ono like right now yalinga owokuna mu baganda bange yali okuna last born woli taata omugenzi. Lumu yamukubako emiggo n'akwata omutwe n'agunyika mu ttooyi eno ya flashing n'agunyika mu ttooyi kolo wenakoma okutegeera ng'omwana just yeewuubidde ku geeti n'akwata n'amukuba emiggo ng'enno ekyasinganga okunuma nga maama waffe asapootinga bakube bayige ng'ayinza okuyira amazzi n'akuyira liita 5 namba n'alyoka kkubisa ejjambiya. Be baali bakubisizawo ku jambiya mu njulira jambiya eruma banywanyi nakuba emiggo. Kati mugino omweno adult stage yaffe manya abawala oba tuse mu adult stage ofunayo obuvubuka obukwana. Gamba tata yalinga atuyinako ebbuba. Right now I'm 22 years but tata ebintu byakolanga ng'alinga atuyinako ebbuba ng'alinga tatukkiriza kubeera n'abasajja. I don't know. Naye nebaza Mukama babingi bye nayitamu n'oyo taata besirikeera ku makya muyite kitange nti muwe ekitiibwa kya taata kubanga he wanted to rape. Actually he wanted to rape us. Even yatuka ku extent ekozesa muganda wange second born wa maama emukozesa n'avinganga naye sex nga mutwalo nga maama kasitaavaawo okugenda ku mulimu nga kasitaavaawo bwatogenda ku mulimu nga amuddako. So that's the experience gye twakuliramu. Kati oli investigation yagamba nti
like embeera gye tukuzeemu ate abatakale abatanazaala n'abo abasinga okuzaala n'abo abalina abaana tufune engeri gye tukuzaamu abaana baffe oba like the way engeri gye yakyogeramu kituufu kiri nti that's why I'm working nkola nnyo okukola ki okulaba nti abaana bendizaala baleme kuyita mu mbeera gye nayitamu baleme funa bizibu bye nayitamu nga ndi waka baleme kwevuma maama waabwe na taata waabwe bisiza mu ddakiika z'ekibuzubuzi naye I'm sorry that was my love story no ekibuzubuzi oba story I don't know but yeah I've tried to remember the things my dad did. Thank you, Sozimo. Thank you for everything. I love you all. Bwe nkugamba nti weekend tulina the Golden Gate Choir subira music. Golden Gate Choir ngeweza emyaka 50 egy'omuziki yazadde the Golden Gate Academy. My goodness. Anyuma y'okusiisa burukonjo adeni. How great and worthy to belong to God. Okumanya ng'eno show egenda kukunyumira waliwo byansoberedde. Nengamba nti ne kati mbabulire Golden Gate Choir ne Golden Gate Academy muntabudde. Kye tuba tukola kati Golden Gate Choir musoke mu nyimbire y'akayimba kano. Atugendera ani okugendo kuyita abantu bange. Nembagamba mulindeko Golden Gate Academy njagala mu nyimbire akayimba ke kamu the Golden Gate Choir keyimbye mama Tumani atugendera ani okugendo kuyita abantu bange. nawulidde nga binsobedde nembagamba aha Golden Gate Choir wama musoke mu nyimbire yo kano. Apuloni kachikute konyo byakyo byonna okutuuka olunaku lumu. Golden Gate Academy mukole ekintu kyekimu munyimbire akayimba ke kamu Golden Gate Choir keyimbye. Omusango gwakyo gujja guli kumpi mukifulube bumwe abantu bange. Golden Gate Choir munyimbireyo kano kokka. Ebiko byonna ekumi n'ebibiri n'abantu bonna ababeera mu nsi. Golden Gate Academy nembagamba njagala akayimba ke kamu bato. Ebiko byonna ekumi n'ebibiri n'abantu. Tugenda kubeera ne the Golden Gate Choir ku Alternative Show YouTube channel.